Mukunoonya akalulu ak'obukulembeze bw'eggwanga ku Kyabumbujja akutte bendera y'ekibiina ky'NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni asuubiza okwongera ku nsimbi gavumenti z'ewa amasomero ga bonna basome singa awangula ekisanja ekiddako. Museven olwaliro atandise na kunoonya akalulu mu bendobendo lye Acholi era ng'asinzidde ku kisaawe ky'essomero lya Pabo Primary School n'agamba nti gavumenti ye eddako mu kisanja eky'omusanvu amaka g'obwa pulezidenti gaakwongera ne ku muwendo gw'ensimbi eziteekebwa mu ssako y'abayizi mu ssako z'abayizi abasomye amasomo ag'ebyemikono mu mabanguliro ge yatandikawo. Amaka g'obwa pulezidenti omwezi oguwedde gaafulumya ensimbi obukadde 50 ziweebwe buli ssako abayizi bano zibagunjawo ku buli disitulikiti zibagenda okwewola batandike emirimu egyabwe. Pulezidenti Museveni olwaleero abadde ajumanine mu bendobendo lya Acholi mu disitulikiti ey'e Amuru gy'ategeereza nti abaayo baakosebwa nnyo olutalo lwa Ssaabayeekera Yozefu Kony era beetaaga okubeerwa. Your parents couldn't care for you. Uganda should care for you. This is why I said in 1996, please don't neglect these children. In the coming government, I want us to agree and we really prioritize free education for children in government schools, because God will not be happy with us to have children like these ones here. The leaders, you must be very careful, because remember there is God. I can't sleep well when my children study, and these children like these ones here rot in ignorance. Ate omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde bannayuganda nti bakomye okulwanagana olw'amawanga naye bajjukire ekibagatta nti bannayuganda. Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino asinzidde Kibaale ne Kagadi gy'abadde awenjeza akalulu ak'okukulembera eggwanga n'ategeeza abaayo nti ekikyalemesezza Uganda okulega ku nkyukakyuka bwe busosoze mu mawanga. Agambye nti ekitundu kya Bunyoro kisimwamu amafuta mangi naye ekyewuunyisa nti obwavu buli mu kitundu ekyobukyuma n'okukyuma ekibbattaka nakyoko. Making sure bana abantu tebasinkana abacholi babereri abanyoro babereri abasoga babereri abaganda babereri awusobolo okubavuga. Ndi musanyufu nti eno generation especially mu abavubuka abato muli past that bye mwabiyitako dda. By now we are united by our pain. By now obulumi obusaasi bwaitu butugatta ne tukwatagana kubanga ekikuluma kyekiruma omusoga kyekiruma omukyoli kyekiruma omuganda kyekiruma obuwebusiya byonna gye tuyise bagobye abantu ku mataka gaabwe. Mu mbeera y'emu akotte bendera y'ekibiina ky'FDC ku Pulezidenti James Nathan Nandala Mafabi asuubiza abantu mu bendobendo ly'e Karamojja nti agenda kubalaga ku nkyukakyuka singa banaamulonda. Nandala Mafabi bino abyogeredde mu disitulikiti ya Kapiripiriti ne Moroto leero gy'asibye ng'awenja akalulu akanamutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Mafabi abeena basuubiza nti wakukyusa obulamu bwabwe n'okusinga kye basuubira singa banaamulonda. You're going to enjoy your minerals, and nobody will take your minerals. Your land is going to be protected. If there's some land they took from you, you're going to get back your land. Infection of people, and I want to tell you, that wildlife around here is for you. They cannot chase you from land. You're going to use that land with animals. Yeah. They come with solutions that can remove you from poverty. And this is me, who has studied economics, studied financial management, studied accounting, who knows taxation, and who can do anything for you. I am your servant. I come serve you. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front kyeyamye nti kigenda kukwatirako bannakibiina abanaakikwatira bendera ku mitendera gyonna egy'obukulembeze mu by'ensimbi. Kuno kuliko okusasulira abeesimbyewo ku bubaka bwa Parliamentary ensimbi ez'okubasunsula mu kakiiko ak'ebyokulonda obukadde 3 buli omu wamu n'abaana bakubira ebipande wamu n'okubakwasizaako mu byetaago ebisobose. Pulezidenti w'ekibiina ekyo Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde ku kitebe ky'ekibiina kino ennamirembe mu Kampala n'agamba nti ebyobufuzi by'ensangi zino byafuuka by'abalina ssente era biremesezza abantu bangi ab'omuzinzi okufuna omukisa ogw'okukulembera eggwanga olw'obutaba na nsimbi. Byafuuka by'abalinawo ekyokusaalirwa si buli alina ssente nti alina obusobozi era bangi abeesimbyewo olwa ssente nga zebasimbyewo naye nga si busobozi bwebasimbyewo. Ekyo ekimu twali twagala okujjawo mu nnongosa ze twali twagala okuleeta mu byokulonda obutaba na nsimbi kuleka kubeera muziziko okulemesa omuntu okuvuganya ate nga asobola okuweereza abantu. Ensonga esino kusaba abavubuka
kubanga abavubuka bangi abakava mu masomero abakukolako emyaka mitono naye nga balungi ate nga basobola n'okkuta naye ensimbi zibaggalidde ebweru. Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti ekibiina kisimbyewo abantu ku mitendera okuli ogw'abaka ba Parliament ne gavumenti ez'ebitundu era eyo bwe kinaawangulayo abantu abo abawangudde bajja okutambuza emirimu gy'ekibiina ekyo naddala okulwanirira ennongosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Democratic Front ku mutendera ogw'obubaka bwa Parliament esuubira okusimbawo abantu abasukka mu 100. Minisita wa Ssemateeka n'obwenkanya Nobert Mao atadde ku nninga ekibiina ky'ebyobufuzi kya National Unity Platform NUP ng'ayagala kitwale mu Parliament obujjulizi obuluma abaserikale abakuyegera banna NRM. Kino kiddiridde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Besekezi Ssenyonyi okutegeeza Parliament etudde olwaleero nti waliwo abaserikale abalabwako mu butambi obw'enjawulo nga bawenja akalulu ak'abannakibiina ky'NRM abakutte bendera z'ekibiina ekyo wamu n'okwolesa obukambwe ku banna NUP. Ssenyonyi agambye nti wannabaawo effujjo lisukiridde mu kalulu ak'omulundi guno wabula nti ekyaba ebyokwerinda okukuyegera abamu ku beesimbyewo n'okwolesa obukambwe ku b'oludda oluvuganya gavumenti naddala nga bayuza ebipande byabwe kibatabudde. Resemblant to that, Right Honourable Speaker, we are seeing, and I'll call them errant men and women in uniform, who are breaking the law. 2 weeks ago, Senior Superintendent of Police Annabella Nyiramahoro, she's the Deputy RPC of Masaka, she was at a campaign rally of the Honorable Haruna Kasolo, got the microphone, openly campaigned for him. That's outside of the law. Honorable Speaker, last week we saw Lieutenant General Okidi Charles. He's the commander of the UPDF Air Force. He was engaging people in his community in uniform, fully clad in his uniform, decampaigning the NUP presidential candidate, the Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu, while campaigning for the NRM candidate. Minisita Nobert Mao bw'ati asabye Joel Ssenyonyi nti bw'aba alina obujulizi obw'enkukunala ku nsonga eno abuleete olw'ensonga egonjoolwe. The Right Honourable Leader of Opposition is a lawyer. Lawyers believe in evidence. I have been authorized to request for more evidence, hard evidence, so that this matter is investigated and action will be taken because the laws are not negotiable. I'm not here to defend anybody. I'm only here to say, let us deal with this matter as seriously as you have said